Namubiru Doreen. Namubiru Doreen. Okkiriza nti nakukyaliddeko. Do you believe that I visited you? Nzikiriza pastor. Lwaki okkiriza? Why do you accept? Kuba kumakya bankubidde essimu ku ssaawa 3 ne baŋŋamba pastor afunye obunnabbi bwo. Because I was called in the morning and I was told that you got my prophecy. You have to attending service for 24 okusaba esande 24 nga tomisinga because lwansonga Nelson was going to die. Nelson adagenda fa. Pastor ekyo nakirootako ng'afudde naye nga musitulidde mu kagoye. We cancel Nelson's death in the name of Jesus. Nelson should not die. Nelson should rather live. We cancel his death in the name of Jesus. Waloota otya? What was the dream? Naloota musitulidde mu kagoye I naye dreamt ng'afudde. when I was carrying him in a Emala ne sheet ndoota nga ngabira abantu while he ennyama had naye nga died. batudde waffe mu And I luggya. dreamt and I was serving people meat while they were sitting somewhere. So Narration. 24 Sundays Esande 24 without missing one nga of. toyosa. Ye pastor. Nakukyalidde ne nkwata ku luguudo lw'Entebbe I visited you somewhere on Entebbe Road. kubayita ababiri. Abaita Eyo 2. gye mbeera pastor kubayita ababiri. Okay, prophetic confirmation. Yes. Kira for Jesus Christ. Thank you. Yes. Then ne nkyalirako ne mwami And I visited a certain gentleman, Mutebi Edward. Mutebi Edward. Ye taata wange anzaala. He is my biological father, Papa. Abeera Nkokonjeru Kyaggwe. He stays in Okakasiza nti natuuseeyo. Have you proved that I reached there? Nzikiriza pastor. Eh? Nzikiriza. I've accepted, Pastor. Ne nkyalirako n'omukyala gwe bayita Naluwoga Nur. And I visited Mama wange a lady anzaala. called Naroga. Is your mother? She's my biological Pastor. mother. Yes. Kira for Jesus Christ. Prophecy confirmed. Nakyalidde family eyo kumpi I visited bangi be nalabye many of your family members. Joyce, I saw Ye Joyce. muganda wange anzirako. She's my nendaba sister. Irene. Irene. Ye baganda bange my abaddirira muganda sisters. waffe yafa. Amannya agange nze Namubiru Maureen. My name's I'm called Namubiru Maureen. Nga omwana wange My child bamuyita Nelson Kimuli. is called Nelson Chimuli, one pastor prophesied and said about. Era nga musumba ndagudde nti abadde agenda kufa. And pastor prophesied to me saying that that child is going to die. Era yankyalidde mu nju yange. That pastor visited me in my house. N'alabamu olugoye olw'ekitengi olwa green. And he saw a green dress. Era n'alaba nga nsula seebisse. And then he saw that I always sleep without covering myself. Yambuulidde bazadde bange. He said the names of my parents. Nga taata wange ye Mutebi Edward. Then my father is called Mutebi Edward. Maama wange ye Nalwoga Nuru. And my mother is called Nalwoga Nur. N'ambuulira baganda bange. Even prophesied, went on telling me the names of my brothers. Nga Nansubuga Babula. There is Nansubuga Barbara. Babirye Margaret. There is Babirye Margaret. Nakalembe Joyce. Nakalembe Joyce. Nakiberu Nora. Nachiberu Nora. Lusabalaga Ronald. There is Lusabalaga Ronald. Kuba omwana wange gwe yaŋŋambye nti yabadde agenda kufa. Because of this child of mine who he say that he's going to die. Nwanye nnyo naye okumutuusawo kati waali. I've fought so hard to bring him to where he is. Era nze nga nnali sizaala. And I could not give birth.
nga najja wano nampempeta ne ngikozesa kwe kufuna olubuto lw'omwana So oyo. I came here and he gave me the ring that I was using so that I can conceive. Era olubuto olwo ne lukula bulungi ne nzaala omwana wange oyo. And that pregnancy grew up very well so that I was able to give birth to that child of mine. Kati ate kyannumye nnyo okuŋŋamba nti omwana wange abadde agenda kufa. So it hurt me so much to him to tell me that my child was going to die. Ate nga kituufu kubeera namuloota ng'afudde. So which is true that I dreamt that child dead. Nga musitulidde mu kagoye nga mulebeesa wano ng'akasawo mu ngalo. That I was carrying her, wrapping her into a cloth and carrying her like a bag, a handbag. Kati era kye mbadde nsaba. So what I was requesting, Nga bwe yansabira ne nfuna omwana oyo ne muzaala. as Pastor prayed for me and I got the pregnancy, I produced that child. Bw'aba amukuuma aleme kufa akule bulungi. That is how he's supposed to protect that child so that he grows well. N'ekirala kye mmwebazaako Another thing that I thank him for, nti bukyanga muzaala abadde talwalangako paka ne kati saaya kankati. since I produced that child, he has never felt sick up to date. Ekitiibwa n'ettendo nkiddiza Mukama. So I give back the glory to God. Gwe ng'otulaba nga wali agadde okusinkana Musumba Yiga Augustine abizaayo ow'Ekawala ng'olina ensonga gye wali agadde omuyitiramu ey'ekyama nga si ya mu lukale. Alina ennaku ze yateerawo abantu mwalabira abantu omu ku omu oba tugiyite one-on-one counseling. Lubeera Lwakubiri, Olwokuna n'Olwomukaaga. Alaba abantu omu ku omu okuva ku ssaawa 5 ez'okumakya paka ssaawa 12 ez'olweggulo. Jangu osinkane omusajja wa Katonda osige mu maaso ga Mukama n'obulamu bwo bugenda kukyuka.